kakubireko ku Bajjo anti kakati Bajjo balina obuzibu ne Jennifer Fulfiga bo balina omwana Jennifer agamba nti Bajjo yamuzaalamu halo kati twagala tumanye ekituufu oba Bajjo omwana muwala Jennifer Bajjo yazaala mu Jennifer nyegata ku engineer badosi ba dokita tulabe oba Jennifer yazaala mu Bajjo nenze ndabanga Jennifer yazaala mu Bajjo toka Jennifer mameni katulabe anajikwata bayebase ala Bajjo wanyiso ate kati Fulfiga mwewabidde ande wabidde nga mugenze wala ne mukazi omukazi gwe wazaalamu omwana bya kisulugwe ebintu biri mu kooti nazaalamu gwa munkwatira kamagulu ati kyengamba ebyo mu kooti babidisikasa na muzaalamu wagolo solo muzaalamu nze mbadde sagala kinyenyenkolo ekisoddo solo kizaalamu ati kakati labayo Bajjo muli ba mukwano muli bantu bawamu oli njagala aleeta omwana ati kyate erinnya lyange ekikazi kyali kikwano kyange just sina feeling tekinawe kinkuba sira kali gwe mukunja kasalodde mu byakonsiri walira ate omusajja omukulu ngambyagazaaki kali mukunja tuvudde wala kakati gwe mukunja obaire makirya nange siwe kiri kati mukunja bakazi kirasi kibonsanga nabo kirasi era eringa yabeerabe yaba Jennifer bwetyo mande manyi njogera nayo nga mukwano nedda ze sitera kulaba n'abakazi kankubuuze nakoma kulaba n'ono omuwala we yali omuyimbi yaani mpuliriza kyenkugamba Brown kakati mpuliriza kyenkugamba mukunja oli musajja munnanga si byakujerega si byakuvuma olina kyoyinza okwegomba ku Fulfiga tayawula mabega n'amaaso mpuliriza gwe oyinza omwegombako ekintu kyonna leka ninye bankubira ekintu kimu mukunja ebyo Fulfiga ayagala mutwale mu kkooti aggwemu akajanja n'okumanyira tayogera amazima nze njasi tumwagalako mazima bw'anaaba nayogera amazima nja musonyiwa bw'anaagaana ng'ali mu byakwesiriwaza ngalooza nkolerako linnya nja kumutwala neruzira naye kakati mwagenze wa minisita temwabisootinze sinagenda kuwa minisita sinagenda kumu kati wanakiwala nadde ngendayo kola kikolopa musajja munnange ntwali ebisiyaga bannaye naye mugenze wala Jennifer naye onaamuwangula Jennifer kale kakati anti wewalanga nnyo kola ku Bajjo ali serious atali mu katemba manyi mwatumanyayo mulooza mutumanyi nnyo kati mu bwongo wamu bagamba buli saa tubeera mu katemba era buli omukyalowooza naye omukazi yalina pulogulamu egyo ya promotinga ku TV kati yagala nina kwogera ku Bajjo kubanga nze wanjogerako ekintu kitunda nga tamanya ali mu kkosa linnya lyange sikyasobola kwana muwala yena ngamba gwe bawa Fulfiga nkutwalawa n'abawala banda banga ali ebisiyaga naye kakati gwe omuntu era okyanoonya abakazi emyaka gyo ate kati kankubuuze mukunja sinnawasa ndi singo kati omuntu ali singa aba alina okunoonya afunemu gwawasa ate oli mulalu oli singo bulijjo nze manyi olina omukazi kigwe nina gwomanyi Brown yagenda togera ene kasajja oba oli kaseze oba totegera oba oli kalalu nedda mbadde njogera bwogezi njogera ate bwe gwemanyi lwakyoza gwe oli kyaliyo wagati oli kasiru oyagala gye ebitoko omanyi lwakyozesa Brown gwa mumpasizi nze manyi nti mwabeerako naye kakati gwe Amelia nambala wamuwasa toyogera bintu bitakwatagana kakati bwe ne Jennifer Fulfiga mukomye ku ki njagala alage ensi ekituufu yetondera n'okunzanyira ku linnya kubanga abantu batubabanga bali mu katemba naye oba akwegwanyiza nze musajja bavunaanyizibwa sibo mu Uganda nina abantu abangoberera sibasobola kundabamu oyo nonsense oba akwegwanyiza lwaki tomuwasiza ddala nalwo ne luga kakati gwe oguntu ogwo guwasika naawe agenda afumbirwe kapere agenda afuuke mukazi wa kapere namba 2 Fulfiga anyuma kwagala kapere ate ebisiyaga bivuddewa kwetona nti Fulfiga musajja munnange kakati naye ngenda kugamba Balamu ajja abatuuze kubanga ekyo ekisajja ekyo kibi nnyo ekisajja ekyo kiri mukunja ekisajja ekyo kisitaani ekisajja ekyo kimpunye kiri mugabira bannayuganda buwunga Fulfiga ebigambo ne ssente ogenda kwewunya ng'omwana gwe balina yinza wangi ogenda kwewunya njagala tugende mu kkooti amazima gaveeyo mukakase nti Balamu ye bawa Fulfiga omutuufu mukunja ndayira amazima nga si byakusaaga ebintu njogera bino si byalwali Balamu yateeka mu Fulfiga obugambo kadulibesagulira adapaati kiraga mbu Fulfiga yangulira adapaati Balamu yamanya adapaati nyambala nayo kagamba saizi ya Fulfiga kitegeeza Balamu ne Fulfiga bali mu mukwano kate bagala kulaga nsi bateekeyo nze nga beri bakukuta
ogambye nti ayinza okuba yamuzaalamu oyo balamu ye bafulusiga omutuufu gomanyi kyebekola kyebankola kakati bo ate balamujjukira saizi ya fulusiga bona bali myaka 45 kati ye balamu yaga public balozanze bafulusiga nga yeri yamugira ebituufu okiwulira njiwulira balamu kankugambe kamukonya ekintu okiraga kigambe tosobola kumpangula ne mukazi wakyo mukyafuna omutima ogwolera omwana wange kasokoso nina omwana asomere kasokoso yali aweerera mutabanyi we bwaba alina kasokoso balamu ali mukuweera mwana we ng'amulimbise alimba abantu tiwa kale kigambe bekitamu kunjogerako kiweerere baana baati abe kasokoso zesira mwana kasokoso kuzaala musajja munange balamu yayinza okuzaala muganda we fulusiga baba yamalina esayiza na paati ze bambala bayiggwe kati nakakyomanyi kye tuba tukola tukubire ne Jennifer tunonye kufulufiga bamutute mu kooti bituufu alina omwana wa Bajjo oba wa Balamu tatuvume kale katukubire ono Jennifer kikingo oddamu mpola oli mu enzata oli mwana wa nnyoko mbuuzo otajendi ombala lisiti wentambulira naye ebintu byammwe ne Bajjo lwaki temubivaako muli bamukwano oli mwami wo mwetwala kaguddeyo ng'ebyameriya naawe nga temubivaako mwasiba n'omwana omusajja nga tetuboogerako naye simuyingiriza nnyo eritabakwatako mulina agazibu gammwe nga mmwe anti yakuwabidde mu kooti bajja kusiba Jennifer lukizoke zensonga zasoma eziggwera waka ani agenda mu kooti nadde laavu yemuluma Bajjo laavu yemuluma etya kubanga ye agamba nti oteekwa okkiriyalinga erinnya ly'omwononedde nnyo erinnya nze ne Bajja ne asinga erinnya mbu ye yakusinza erinnya yayimba luyimba tiyalijjaweera mukubanga ogamba mbu bbaawo ate ye talina kyakwagalako mbu oli mubi nnyo simanyi ye takwegomba nako ndi muntu mukulu nina ebyokukola omuntu omukwana abakazi ekiro emisana mubeegaana naamwe omuntu simwalina ameriya nakati mukukuta oti gwe woddaawo n'onzizamu oyo kasasiro tulina ebintu ebyokulowooza ffe tulowooleza ggwanga ddamba kati tulowooza kawuka mu mutuzamu ebyo tulowooza ku bantu bafunye bate ekyokulya muddamu kaliyoki wammwe mugiramu esootinga omunaabo mulina ebintu byoza ebitegeereka tuli baddani naye nga naali basabye mutegeeragane okutegeeragana ne mwami wo Bajjo bolobe twegaana mwabasazi mulepuke wentegeera yammwe yeeri mu basezi Jennifer kale nze kasite ebbaluwa ekuyita mu kooti nagifunyeeko ate gogifuna ngaani Uganda temulina byakukola bannaye naye kibanenenganya mwewase embaga yammwe tumanye ne muyombayomba okuyomba kafe kukwatirako wa anti ffe tubakooye mwagalana ate mweyisaako munomba muyomba byammwe tetubayingirira naye ye ate akwegaana kakitegeeza gwe omwesibako gwenga weegaana nga moyina atume neweegaana n'ameri naye nga wasulanga ng'ensi ekulaba n'abaana n'obeegaana Jennifer nja kuwaabira nno owaluddewo buli nja kutwala mu kooti okwonoona erinnya lyange oluddewo kubanga nze nkubuuza bya Bajjo oyogera birala erinnya lya sweetheart wako okulyogerako mutuleke Bera feme chita bulijjo muziki kuchenda mukaka katonyeze 3 ne chenda mwaka katonyeze 0 Masaka side zombi ndo zatuzifunye Bajjo ne Jennifer fulufiga obuzibu buvaawa ndiravu ye batawanya Jennifer agamba Bajjo yamuzaalamu omwana ate Bajjo yagamba nti omwana wa Balamu kati Jennifer bananga alina dokita omwana ayenzo oyo alina dokita alina engineer alina omusawo omuganda alina promota w'ebivulu muntu omwoyo bananga naye nakatwaze mundabe yange abantu bana babiri Bajjo ne Jennifer beesaana ebegwana oba omwana gwe bazaala ye abayala atya simanyi ati kakati laavu y'amaanyi laavu terina kyeremererwa abe kuba bajenerali bigo naye ate bano kunja wanje nabale kuweleza ne nakatwa na moti esebo
amanya nze salongo serugera mukasa ndi wano ku Kennedy stage 7 naabo mutuufu laavu ye watawanya omanya kiriwo omukazi yakaba omwana ku nsi kuno mukunja kimanyi kati Jennifer abasimbye amanyi kubanga sigwe gusoza kyogera kuvadde bajeseti begena makoti adde mu kasonda ne mukyala we bateeseganye alabire mwana webale mukunja wanji webale kuweereza kale olukulu bodaboda ejjimbi naye nze kyendabye ekibatawanya laavu ate wulira abantu bano beesaana kubanga oli Bajjo ayogera papa ne Fulufiga ayogera papa kati abantu abo ate bonna figa nene beesaana naye ndabira namala anaina kamunyumidde wanji Bajjo wakabaka nga bulijjo basooka kwabula zikusooka asinziira nawo wakota mugombayo ekirindi ente esebo kuwulira maama ebbali awo kaakati omukyalo oyo bamuyita Nakabakko naye neeno wuuna ateeseeko aka wanji webaye kuweereza kale mama Jowa n'amawokota omukazi nze ndaba akanya kugulu alabika akanya kugulu kwokka muzibu nnyo tajja mumusobola Bajjo amukyawe bali mulaavu mukulu mukunja wanji taata mutumidde nnyo bannange kale ono Kyabeeyi wammwe Kimbowa Kyabeeyi maama nkutumidde bannaye mundabira mukulu wa mooti kakati bannaye omukulu Bajjo bannaye nga kuyambulira naye yawa kukibambulira ky'omukazi bannaye omukyalo oyo ayogera atalinamu nakawo omukazi atuuse n'okugamba nti bwe muto mukwana abakazi ekiro emisana ne mubeegaana Mukama talinamu kawo Bajjo yali atamye anda omusajja alina enso akyogamba Fulufiga mukyala mulungi naye awalala alinawo akawo Hello wanji nze mulugwe Kijumba Kooti mugondola e Rwanda naye abantu abo beefuga ate naddala Fulufiga avumanyi ebigambo byayogera ne bwabira ku stage abyogera abantu tebamusanyukira nze mulugwe Kijumba kufunja wanji wasize mutyaba sibusi bulungi nnyabo wasota no nnyabo ono babaddamu ekireko nze mukunja kyendaba mu bantu abo bombi nze nabanga abeeronda bakayanira bwereere obwongo obw'omukyala bwe bw'omwana